Munnayuganda ali ayagala okumanya protest vote kyeki agenda kukola atya bw'ajja okulonda ajje na nkumbi ajje na jjambiya ajje naki protest vote gw'olowooza bannayuganda beetegefu okugyetabamu oba okugiteeka mu nkola okakasa nti nno ekintu ekyo bannayuganda bakitegedde sookera ddala bannayuganda balina osooka ne bamanya protest vote kyeki ne bamanya ekiruubirirwa kyabwe kiki kye baluubirira mu protest vote ekitegeera naye nga nze bwe ndaba even before the protest vote process nga tetunnagituukamu already people are protesting against the system ekitegeera kakati bw'oba osuubirayo okulonda naye nga tulabye ku binene ng'okulonda tekunnabaawo kiki kye tuba tusuubira mu kulonda ekitegeera kubanga kakati nuupu kyeyandibadde nze kyendaba ebibiina by'ebyobufuzi byonna byandibadde bifuna consensus ne byogera ne biraba binaasobola akalulu mwe biraga bwe biba tebisobola kalulu mwe biraga bikoze bitya what is the way forward ekitegeera eno ye Magala TV okumanya we kutandikira weewaawo nkwaniriza nnyo gwenna omulabi waffe owa Magala TV osiibye otya gyebaleko gyonna gy'okwasaganyizaako engalo nga bulijjo mbanze kuse mu programu yaffe twebuuse wano ku Magala TV mu studio sibeeramu nzekka mbeeramu n'abakulu bano bolaba sayidi eno bagenda batubuuzaako mu maaso awo twongere okubategeera ebintu bingi otugenda okunyumyako mu programu yaffe eno bagiyita twebuuse tutunuulira ebyobufuzi okusinga kubanga ke kaseera ke tulimu n'ensonga zonna eziba zigenze maaso mu ggwanga ng'oba oli awo munnayuganda wandyetaaze okutegeera ekyo kyennyininyini kyekibeera emabega waakyo omwezi nno tuli mu Gwakutaano njaba kulisaayo mu mwezi ogwokuna gubadde gwakanaayo kyani naye nga essaawa eno tuyingidde omwezi gw'okutaano omwaka tunatera okugumalako naye simanyi oba kyewayotesa osokola mu mwaka guno okikoze oba tonnaba bw'oba tonnaba nno sambyasambyako abakulu bagenda kuba batubuuzaako twasemba okusisinkana mu studio za Magala TV wamu temwerabira nno twakoze collaboration wamu ne Voice Media Uganda tujja beerangawo waneeno n'abakulu nga tubawa ensonga ku nsonga mu byobufuzi gwanga sooka obuuze ku bantu then ndyoke nyanjule omulamwa gwe tugenda okwogerako olwaleero bakadde baffe mwenna abatulaba n'abatuuliza okwetoloola amawanga ag'enjawulo baganda baffe abali mu byondo abali mu kyondo kya Buwarabu abali mu mawanga aga Bulaaya Europe ebitundu bya Afrika byonna nawano mu Uganda mwenna tubaaniriza ku mikutu gino gye tubeerako ng'ogwa Magala Media n'omukutu omulala ogwa Voice Media UG nga nagwo bw'otulaba ku Voice Media UG teweekanga bw'otulaba ku Magala TV tokola teweekanga kubanga buli kye tukola tugezaako kuzimba ggwanga kuteekako ate agali awamu ffe tetwerekerera ndowooza omaze okweyanjula oba tonnaba byebyo ennaku zino tukyali mu kiyongobero mugambe buli wemba kati tukaaba bukaabi ewaffe ye Butambala twaguddemu encuku ey'amaanyi omusajja abadde oyomu ku mpologoma z'oku Kasozi Kibuli ne mu Busiraamu ne mu Buganda wano omusajja ow'amaanyi Abbas Kasagga yatulese twebuuza nti kiki ekiddako ne munne Allah waba yasazeewo ffe tetulina kyakukola ki kyakukola okuggyako musabira ebyamusobako Allah amukole ki amusaasire naye nga ffe bannabutambala abantu abava mu kitundu kino ekya Buganda ne bannayuganda tukiraba nti kiki kya ttabbu nnyo. Okay, ndowooza oyo omukulu ggwanga mumwewuliriddeko sayidi eno omukulu naye katubuzeeko twongere okutegeera yaani okuvaawo. Yongere okubalamusaako mwenna abatulaba
omukutu ogwa Magala TV abatulabira ku mikutu emirala. Programu y'olwaleero kakase tuleese wano yakwebuusa. Mukkirize bannaye tubuuse bannayuganda mwenna gye muli. Babuuse oba omuntu asobola kubanga mubuufu, asobola kubanga mugezi naye nga yeetaagisa okubuusibwa. Kakati ekyatuleese wano tubabuusa okumanya tebukoma. Otambule nga otambula n'okumanya. Akubuuzaako si mulala mpitibwa Kristo Sufyan Nsambu na ne musajja Munnabutambala. Basinga obungi banjagaliza bwa kansala naye nange mbwegwanya. Wayagala bwaki? Era nange mbwegwanya. Era tujjaga president naye kati nakkiriza gaana mukadde wange oyo mukama wange agenzi n'ayogerako ku kya ekiyongobero ekibayina saidi eyo. Fine kitugasiza wamu era kitugatiramu ffenna naye naffe tulina ekiyongobero ku saidi yaffe ey'abannankyukakyuka aba opposition. Muganda waffe Eddie Mutwe yakwatibwa yawambibwa abatamanya ngamba. Ebifaananyi ebiri okusatulating all over the social media ebiraga embeera gy'alimu. Tusigala tukyamubanja ate tusigala tukyavumirira ekyo kikome mu nnambiro lwa nsonga ffenna tuli bannayuganda eno nsi yaffe tebayinza kutuukanga kutiisa n'ebyo wabula obusungu abantu bunaabajjula ate binakivaamu tibijja kuba bungi naye okubyewala ebyo byonna byonna kisingako nebikomezebwa ffenna tuvuganya mu mbeera ey'obwerufu era ey'obwenkanya. Okweyanjula tukuwulidde okwakubaddemu okwemulugunya naye nga bwe tubagambye nti tuli mu programu twebuuse ku Magala TV tubeerawo wano eno wotwetaagira tubeerawo okutuusaako ebyo batumanyi. Tugenda n'okutunuulira ensonga ezitambudde oba ezitambula obudde buneeno mu ggwanga nga naye tugenda okusookerako tulinamu ensonga ya security y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga etandise okumuggyibwako essaawa ya leero era nga n'omukulu yasembyeyo okukwatibwa ye Eddie Mutwe oyo no yabadde aduumira ndowooza ye chifu ku topu ya security y'omukulu Kyagulanyi Ssentamu ng'emuggyibwako awo nga tuvuddewo tugenda tutunuulira ekigambo protest vote essaawa ya leero ekiri mu kutambula mu matu g'Abannayuganda obwama nga ekibiina ekyamaanyi ennyo ekirina obuganzi wano eno kyekitembeeta ensonga ya protest vote. Obuganzi wano eno tugenda tunula tulabe protest vote eyo kyeki live ku Magala TV nange Simple Steven Sakamati tugenda kweyongerako ku nsonga yaffe ensonga gye twagala okukubaganyako olwaira ebirowoozo namba 2 eyongewedde ya CDF ndowooza Munnayuganda otegedde eggwanga wawe liri mu nsonga y'ebyokwerinda. Ensonga nno olwaira ebadde topic enkulu wali twagadde yitirawo buyitizi twongere okutangaza Munnayuganda otegeere ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Tulaba ensonga eri mu ddiiro obudde bulino oba mu kisaawe ky'ebyobufuzi eri ebibiina oba ekibiina ekimu ekya National Unity Platform y'ensonga ya protest vote. Ensonga eyo bagironkinga. Munnayuganda ali yayagala okumanya protest vote kyeki agenda kukola atya bw'ajja okulonda ajje na nkumbi ajje na jambiya ajje naki. Protest vote gw'olowooza Bannayuganda beetegefu okugyetabamu oba okugiteeka mu nkola okakasa nti nno ekintu ekyo Bannayuganda bakitegedde. Sookera ddala Bannayuganda balina osooka ne bamanya protest vote kyeki ne bamanya ekiruubirirwa kyabwe kiki kye baluubirira mu protest vote ekitegeera naye nga nze bwe ndaba even before the protest vote process nga tetunnagituukamu already people are protesting against the system ekitegeera kakati bw'oba osuubirayo okulonda naye nga tulabye ku binene ng'okulonda tekunnabaawo kiki kye tuba tusuubira mu kulonda ekitegeera kubanga kakati Nuupu kyeyandibadde nze kyendaba ebibiina by'ebyobufuzi byonna byandibadde bifuna consensus ne byogera ne biraba binaasobola akalulu mwe biraga bwe biba tebisobola kalulu mwe biraga bikoze bitya what is the way forward ekitegeera naye bamala okukkiriza ne beetabamu kiraga nti bakkiriziganya na buli kimu ekigenda mu maaso owulira
gobona abano ne babakwatira Jumanyi ne babakwatira wa ne babakwatira wa mwakkirizo genda mu kalulu ekitegeera bino balina okubikolako before ne batula ne Electoral Commission ne briefing ebitongole by'ebyokwerinda batya bwe bagenda otambuza okusinziira ku road map biki ebirina okukolebwa biki ebitakkirizibwa ekitegeera kubanga wabaawo amateeka agafuga ewaka agafuga amaka kati wabaawo amateeka agafuga amaka buli agavaako afuna ekibonerezo naye ate tetujja kusasulira bibonerezo tujja labamu ebibonerezo ebinene ekitegeera tugenda mu kalulu ojja sanga nze mulimu ebisoomooza bye tulaba bingi nnyo mu byobululu omuntu akwata abantu abatawagira kibiina n'abambaza essaati z'ekibiina ne bagenda bakola effujjo buli omu n'agamba nti abo abalikoze b'NRM bano bannuupu bali baagundi bali baagundi so nga basetting protesting vote teyandibadde mbi eryo yakireeta naye twagala kumanya kigenderirwa kiki okitegeera kubanga ekisookera ddala are you protesting nti tetugenda kuba na kulonda? Are you protesting against the system? Are you protesting against Electoral Commission? Are you protesting like you give people mandate okugamba nti no protesting nga balonda kubanga ffe twalina eyo gye tuyita one ballot one block of vote okitegeera ballot emu akalulu katya kamu ne katambula okitegeera eyo enkola yaliwo nnyo Makerere one ballot one block of vote kati simanyi strategy ekibbo gye bayina eya protestive vote gyeoogerako ssebo omukulu Kizito owulidde ekibuuzo ekyo protestive vote kyeki oli muna NUP munakyukakyuka ate era oli ebigendererwa byayo kiganda wange ffe protestinga kitegeeza kulaga butali bumativu kakati ffe tulaga obutali bumativu eri system mwene bw'ogitunuulira eyakalulu abali abavunanyizibwa abali ku Electoral Commission abagiriko bonna one kuviira ddala ku mukama waabwe alina okumulonda ali omu yali mu ntebe akati naawe ne bw'obeera ggwe omuntu nga yakuwa omulimu yakusasula kiba kitegeeza mu buli ngeri yonna buli kimu kyaba ayagala kkiriza gaana oba olina kukiyisaawo lwansonga eyakulonda yamanyi n'obunaku bwo kakati bwona atunywa olwalisa kakati mukama waffe bya mukama akulya ebyokulonda byabakama ye yatwala omusango gwa Besigye mu kkooti oba gujjukirako ebiseera emabega eri yali 26 ali 2 yatwala omusango mu kkooti omukulu byabakama munyini kati essaawa eno ate yali mu kukulembera ebyakalu kiba kitegeeza ye nga yo ready side gyaliko emanyikiddwa saati yakulembeddemu okulondesa mu Uganda muno akati protestive vote gye tugendako abantu gye tubategeezaako yakulaga butali mu material system nga tulonda kakati one omuntu kyaba ateeka mu mutwe bwe tuba tugenda mu kalulu kano tulina kubeera na busungu kyekisookera ddala tugenda okukakuba n'obusungu obuyitirivu walaba ekyali ekawempe ekifaananako ng'ekyali ekawempe ekyo kyali kituuza abantu akalulu ke tugenda mukama wange kagenda kubeeramu emmamba kagenda kubaamu okubuzibwawo kw'abantu kagenda kubeeramu emiggo kagenda kubeeramu abantu okubibwa amasasi kakati kiba kitegeeza ffe abakagendamu one we must be ready for everything ekigenda okujja nga kitukosa kati tulina okubeera n'obusungu obuyitirivu ate nga tuli vigilant nnyo ekigenzi wala abantu akalulu ke tugendamu kano protestive vote kyetegeeza abantu si butalonda nedda balina okulonda baguleko kye baneekwasa tugende mu kalulu nga bulijjo lwansonga akalulu kati lyekkubo eririwo erisobola okutuwanguza tetujja kulwana ng'abaamu bwe bakola tetujja kulwana lwansonga ensi tekyayinza kudda mu byakulwana Munnayuganda bamala okulonda ki ekiddako alina okukuuma akalulu ke protestive vote gye tugendako kwe kulonda abo bonna bolaba abakkiriziganya n'enkyukakyuka mu ggwanga lino okubawanguza nga tuwangula okuva kalulu akasookera ddala aka chairman ow'ekyalo paka kuba pulezidenti w'eggwanga lino naye ate tulina okuteekayo amaanyi mangi naddala ku bifo bino ebibiri ekifo ekisooka tulina okuteekayo amaanyi ku kifo ekya pulezidenti awo lwansonga ekyennyanja kifa mutwe ensi okubanga efaanana bweti sisitimu okubanga nfu bweti kiva ku kubanga omutwe mufu gwavunda kakati tulina okuteekayo nnyo omwoyo ku kalulu ka bwa pulezidenti n'obusungu obuyitirivu ekitundu ekyokubiri we tulina okuteeka omwoyo n'okufaayo okw'amaanyi kyekitundu ekyaba MP bamemba ba palamenti lwansonga palamenti eno ekozesebwa abantu bana for their personal interest olwokuba nti balina enumbers palamenti basinzirira ku bungi bw'abantu kati
tulina okuteekayo ennyo omwoyo nakano saagala kwogera naye nga ke katuufu okusinziira ku ndaba yange obadde okimanyi nti bwe kitaabe ki singa embeera enaagenda bweti bwekataalijirya singa embeera enaagenda bweti nga bweri okutambula abantu nga tebeebeereddemu tuyinza okukoma okulonda pulezidenti ekisanja bino nsaba obikuume bulungi olwaleero mbyogedde ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 5 omwaka 2024 bwe kitaabe ki tuyinza okukoma ekisanja kino kyetugendamu ekya 26 okulonda omukulembeze w'eggwanga nga ekya 26 olw'ensonga bajja kweyambisa ababaka mu paalamenti nga balina okulonda pulezidenti w'eggwanga kiba kitegeeza akalulu ke tugendamu kano awo tuteekewo nnyo essira ku kifo ekya pulezidenti ne ku kifo ekya memba paalamenti awo tulina kukutukirawo tetulina kuleeta muntu yenna akkirizigana gavumenti tukyagenda mu maaso mu pulogulaamu yaffe twebuuse ku Magala TV nange Steven Sekamatte naye nga teweerabira eteekebwamu ensimbi bannaffe aba Dataman Technical Business School nga bagamba gwe omuzadde alina omwana eyamaze senior 4 senior 6 nga wandyagadde yeeyongereyo abanguke mu masomo ag'enjawulo batwalire omwana oyo babeere nga bamubangula ennamba zaabwe ziri wansi awo ku scroll ogenda okubanga obakubirako basangibwa wali ewandege ya opposite oba ku Bombo Road awo opposite Bativa Hotel obeera otuuse ku Dataman Technical Business School naye nga nkyali n'abakulu tukyayogera ku nsonga ya protest vote omukulu gwanga tulabye akalulu ke Kawempe kabaddemu buli kavuyo kabaddemu emmamba ne Jasi constituency ate Jasi badde by election ebadde ya mubaka wa parliament naye ku buvuyo obubaddemu okuwamba abantu okubakuba emiggo okubba akalulu ewamu tebabalawo obululu golowooza bannayuganda kye bayita protest vote banaasobola okukimaintaininga oba banaasobola okukiteeka mu nkola nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagezaako kubategeeza kubanga eri ebadde constituency ebadde ya mubaka wa parliament naye kano mulimu okulonda omukulembeze w'eggwanga ekifaananyi kitegede kyensiize nkitegedde bulungi mukama wange bannayuganda tebaatyeyo mu protest vote anti ekisookera ddala kiri kimu oluusi bannayuganda osobola okubasaba ekindi oba n'obasaba ekitono kati twogera ku mbeera nti akalulu emabegako tulonze abantu balonze mu 2021 ne bajja ne balonda ebyava mu bululu oba ebyava mu kalulu ne birangirirwa omukulu akulembera Electoral Commission era nupu neekuŋŋaanya bulungi obujulizi ng'eyagala walawala kibiina ekitufuga ekikube mu mbuga zaki z'amateeka kati ffe ng'abamu ate abali realistic ekyatumalamu amaanyi omanye omuntu ali like abava mu school of thought eya realism tukkiriziganya oba tukkiriza nti empologoma bweyasama n'oteeka omutwe gwo mu kamwa k'empologoma tukakasa omutwe gulumako okitegeera naye ate waliwo abagamba nti osobola okuteekayo omutwe empologoma n'etakola ki n'etaluma naye ffe tukkiriziganya nakiri nti buli empologoma bweyasama n'oteekayo omutwe ekola ki egumira ate abamu bagamba nti oteekayo n'etakola ki n'etamira ate ekyenjawulo ekiriwo twagenda tulabe ku bintu bingi nnyo nze nali sirabangako na koti y'abantu gyetuula paka kati simanyi omusango ne bagukwata ne baguza mu koti y'abaki y'abantu naye koti y'abantu totegeera nga gyetuula naye koti y'abantu eyo mu kugezaako okugitresinga erabika nti be bantu bennyini ng'omusango yagubaddiza bagusale 26 kati kiri eri okukola sensasi entuufu owulira abantu bano n'abakwata bulungi n'abasensitayisinga ne baba nga bamanyi ekyokukola mu 2026 nti tebalonda bulonzi be balina okukuuma akalulu kaabwe kubanga bwe banaalonda ne bavaawo ate be bajja okwekwasa nti babakoze eki kubanga tosobola tiimu yonna erina omusambi asinga obulungi tosobola kumutuuza katebe noga nti ate baleete eyakayiga buli lwe bakuba omupiira bali babuuza nti ate sita yamulese ku ntebe yamulekeddeko ki ekitegeera
kati ye embeera mwe tugenda 2026 ono ali sensitive nnyo in that ebintu bisinga bye tulaba byonna ebyetooloolera awo simanyi oba banaatuuka ku protestive vote abakulu gye baagala oba buli munnayuganda gye yandyagadde akole ki kubanga bannayuganda banatyo teekayo omutwe mu kamwa k'empologoma omutwe omanyi waliwo kye bayita social contract ogisayininga within nga n'abantu b'olimu okitegeera be bakuwa mandate bo bakuwa mandate n'oba nti nno obafuga oba okulembera ku lwabwe kuba be baba bakuwadde obwesigwa bwabwe okiraba ekintu ekyo naye olwedde tulabye nti nno bannayuganda baatuma dda bannabyabufuzi olwedde abali affect okitegeera nti baatuuka ne bayingira n'obufumbo ne gavumenti efuga kaakati ekibuuzo ekiriwo nti protestive vote eno weeri nuupu yokka teyeetaageko buyambi bwa bibiina birala enaakituukiriza oba ne bali bannabibiina abalala mu protestive vote mwebali awo we tujjaawo omukulu Kizito protestive vote neso okyusa eggwanga protestive vote mu kulaba nga bw'oginnyonnyola esobola okukyusa eggwanga lino n'ebitundu 10 kyennaakyo protestive vote n'ekyo ki manyi ekyo nakyo kiyinza okuba kitulumye protestive vote etawanyiza nnyo bannayuganda okugitegeera kati bwe byombanga protestive vote kubanga watugambye nti protestive vote kwe kuwakanya system nate system eyo tugiwakanya tulonda no oli engeri gyeyakisitatinzeemu alina engeri gyayagadde obikategorize gwe wakyogedde nti no yayogedde we are protesting against the system oba nga bwe yabyogedde kakati nze neŋŋamba nti ffe nga ffe aba NUP okusinziira ku ndaba yaffe tu protestinga ffe nga ffe nga eri system kakati mu buli ngeri yonna one protestive vote kitegeeza byommanga kwe kugenda mu kalulu ne tulonda omuntu omunafu kinakyo kisoboka netugamba nti okusinziira ku beesimbyeyo ku babaka katulondeko omunafu ffenna ffenna netulonda oyo protestive vote ekyokubiri kisobola okutegeeza nti tusobola okugenda mu kalulu ffenna ffenna netubeerawo awo naye netugaana okulonda netuprotestinga ku ekyo ekyokusatu tusobola okugenda mu kalulu netuprotestinga ffe nga ffe netulonda obulu bwonna bwonna netubutta kategerekese oba tusobola okugenda mu kalulu netulonda oyo gwe twagala ffenna ffenna nga tusiza kimu kati NUP kyeri okufaako essaawa eno be bantu okuprotestinga nga balonda omuntu alina obusobozi bonna bonna aba NRM n'aba NUP ffenna ffenna tulonda omuntu omu NUP gwena betuletedde kubanga essaawa eno kyekibiina abantu balinamu obwesige bwe tugenda okulonda protestinga kati ekyali ekawempe kyekimu protestive vote kyekitegeeza bino nsaba okkiriziganye nange ekyali ekawempe nga bw'okiraba that's a half ku protestive vote kyekitegeeza protestive vote ogambye muyinza okugamba nti mugenda kulonda tetugenda kulonda ekawempe tulabanga abantu abalina okulonda baali balina okubeera 20,000 butereevu naye twagenda okufundikira kalulu konna konna ng'abalonze bali 3,000 era ono yali protestive vote nayo gw'olowooza ey'omulundi guno singa enebeera bwetyo abantu ne beetema n'abalonda basobola protestinga ne batalonda gw'olowooza kigenda kukyusa kyekyo ekyo kitwandibadde tusalawo bonna bonna baleke okulonda naye tekigasa lwansonga ffenna ffenna omanyi bw'ogendanga mu lutalo ffe twalinga tusoma bwe twakolanga strike ye netwagala okwekalakaasa naye mu kwekalakaasa kwaffe ne kubeeramu ebibinja bibiri nembeeramu abakiriziganya kimwekalakaasa nakyo nembaamu n'abatakkiriziganya nakyo naye ng'ate mwenena muli bayizi kati bakitegeeza eyo okwekalakaasa okwo kuba tekugenda kuvaamu ibala lwansonga olwedde mumaze okweyawulamu ebibinja naye kati wano akalu kano ketwogerako protestinga kuno kwetwogerako kuno singa bannayuganda bonna bonna basalawo ne bagamba nti tetugenda kulonda ne wabulwayo abalonda oba balonda ne babeera batono nnyo ekigenze ewala awo tuba tukoze protestive vote naye ati kitasoboka uganda wano lwansonga ano nenti zilonda mukategedde bulungi kakati kyetulina okukola kiri kimu ffenna kusalawo ate tulonde omuntu wamu oba obusungu busoboka essaawa eno abantu balina obusungu bwabwe ku mundi gulimu mbanga abakalu basobola okukabba ne kabalemerera naye ne bakozesa obuyinza bwabwe ne bakabba kati ate ku mundi guno kigenda kusukka kubanga obusungu bwekubisizaamu
Okay, ndowooza wulidde Munnayuganda gwe agenda okwetaba mu kalulu ka 2026 kyo kibayita protestive vote. Genda olonde oyo asaanidde alina obusobozi. Ate fenna bagamba asaanidde oyo ye munna NUP awo simanyi abalala. Omukulu gwanga protestive vote. NUP kyekibiina ekyagireese era kyekigitembeeta. Sinnawulira ku bibiina birala nga bikola ki bijaniriza. NUP neemalako okugusa ensonga eyo ng'eri yokka. Uganda bw'ojjako NUP ebibiina ki ebirala by'omanye biri serious nga si bya bannakatemba. Tulinawo DP kibiina ky'abajjajja nga bwe batugamba. Ekibiina ky'abajjajjaffe kyasaana omusajja kitambuliza mu briefcase. Tulinawo FDC. Kikyatulomye mujjako. Tulinawo FDC. FDC eyo Kano Kizza Besigye ke yajja n'akola front eyo Katonga. Teriyo kirala ky'okyagamba abantu. Kuba abantu abamu mu byobufuzi bya Uganda abamu batunulira butunuzi bya bufuzi. Ne bagamba nti ate ffe twogera ebyobufuzi byennyini omuntu byagala owulirako. Ffe bw'oyogera ku Besigye is our generational leader mu byobufuzi. Azze batuzadde kuva buto bwe twava okuyimba gwe tuyimba ne tutandika Besigye. Tuyimbye Besigye. Paka lwotuuse naawe ate ne weetegeerera. Ekitegeera naye tosobola gamba nti Besigye omunafuya mu byobufuzi byaki. Olaba yave wantu ate n'atondawo ekisinde ekipya. Ndabanga ekyo ekibiina nakyo kiba kiserebye. NUP tekyalina gwe yeetaaga ky'ogamba mbufunze. Gwe yeetaaga etya? Kubanga onafuyizza ebibiina ebiriwo. Anti NUP erina kitegeeza NUP erina ekintu kimu kye yakola. Oyagala yeerire enkoko yaayo. Nga abatunuulira ebyobufuzi. Waliwo kye bayita embalu. Embalu mu byobufuzi. NUP yasalibwa embalu mu byobufuzi. Etya? Mu Arua. Ke yasimatuka Arua neeba nti nno streamline nzetandise okutambulira ddala nga bw'ogiraba. Tosuubira nti osobola okuva eno ogikkakkanya obukkakanya nga bukyali. N'abagezezzaako engeri gye bikomekereddemu birabe. NUP terwetaaga bibiina birala kutukwasizaako. Ku protestive vote we tugenda. NUP ebibiina ebirala tubyetaaga. Singa banaabanga bakwataganye ne NUP biki byesaba ku bbo. One bayinza okujja baagala tukole coalition nga n'aba NUP. Ekyandibadde ekirungi. Naye ku mulundi guli nti buli bajja ne baagala okukola coalition ate mbamu abayita mabega ne beewagula ne beesimba olumu. Kakati ne coalition naye erimu ebigendererwa bingi era erina okwetegerezebwa nnyo. Lwansonga oli asobola okujja ne bagamba nti kale tukoze coalition NUP ne NTA bagita NTA ne bagita GNA ne yagundi waliwo endala eya DA waliwo DA waliwo anyani kati ne bagala okukola coalition ne balonda mu bonna ensi netegera nti bakkanyiza bagala kukola coalition tukibona kya kwegatta bagala kukola mukago baleeta omukulembeze ogwo kakati bayinza okukola omukago ne bagamba nti fenna twekuŋŋanyiza tuleese Katumba oyo agenda avuganye Museveni kiba kinaakola ekyo akati ne coalition naye n'okutunuulibwa nti tugigendamu naye ani gwe tugenda okuleeta ani agenda okuvaamu kati abamu bali bayinza okujja olwokuba balinako abafandinga nga bo ogwabwe gwakwikeninga ekibiina ekyamaanyi ne basalawo nti atuleese mukulembeze bw'ati era ne bamusimbako ne baga nti ono gwe twagala ng'ate munafu kakati NUP yeetaaga ebibiina bino mu protestive vote gye tugendamu ebeetaaga naye tulina okubeera abagezi ennyo bibiina ki bye tuleeta era ebigendererwa byabyo biri ki era are ready okubanga bakkiriziganya n'abantu kiki baagala ne NUP kiki yagala kakati waba nga tibali ready NUP ekyasobola okulwana yokka ekyasobola okulwana yokka naye tetuyinza kumalako olutalo luno okuleka nga tulinako ebibiina ne bubibeera ebyo ne bitwegattako protestive vote era akaluka tusobola okukawangula ne tuva emagere ne tugenda Entebbe. Okay, ndowooza mukulu mumwewuliriddeko protestive vote ba NUP basobola ogigusa nga tebayambiddwako kibiina kyonna naye nga bali baaniriza yenna naye ne bwe tufuna akkiriziganya nabo mu protestive vote nga
abafaanaganye ndowooza nabo. Ebigambo obusembayo nga tumaliriza pulogulaamu eno. Nze buli lwe nzijja wano nkubiriza abantu bonna abava mu kitundu kino ekya Buganda, abava mu Uganda, tuleke nnyo kweyawulayawula mu mawanga, kwesojjasojja maki mu mawanga. Abazungu abo nabo bava mu mawanga ag'enjawulo, ne bo bwe balaba nti omuntu mweru nsuubira tebalina nnyo busosoze bwe bakola ki bwe bateekawo, oba omuntu nti Muwarabu. Owulira neffe wano tuba omuntu nga omuntu muddugavu ne n'asosola muddugavu muki munne olwa just tribe. Nekye muba mumanya tribe zino zonna zikuŋŋaanira mu kintu kimu ekitukuŋŋaanya awamu ly'eggwanga nga bw'olaba Uganda. So mbasaba yadde tuva mawanga ag'enjawulo naye ate tukulembeze nnyo Uganda nti ly'eggwanga lyaffe, kubanga kiddayo ne kitugatta waki wamu. Oba oli muki, 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 oba oli Munyalaba, Mukapa, oba Mulango, oba Mukyoli, oba Mulugubala, oba n'amawanga ge simanyi mu Uganda mwegali. Naye bonna nzikiriza nti ffenna tuli baki Bannayuganda. Ate Uganda nene ffenna tusobola okubeerawo. Olaba abantu bava ebweru wa Uganda ne bajja ne babeera muno, ne babeera mirembe. Ate bannaffe abagattibwa nti beegatta ku Uganda, tukole Uganda eyawamu. So mbasaba tutambulire wamu, tulabe we tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Omukulu Kizito ng'osiibula banna Mpigi Bannabutambala Bannayuganda. Era ogwange kiriza sibule Bannabutambala ng'osaba ne kaadi okusooka kwa byonna. Kaadi bajinjagaliza naye abantu bajja okusaba ogwange gwakwetega kati bo balaba oba banantegula. Oba nantegula kiba kigeza kaadi mandifuni. Naye ntunda ku Bannabutambala mwenna abalungi abaagalwa ne Bannayuganda mwenna abalungi abaagalwa okusingira ddala bannankyukakyuka mwenna gye muli. N'abaana abatembeeta ekintu nkyogera lunye, n'abatembeeta abo ababanigiriza bambi mufune akadde mutuleko wansi ku buliri otegeere olowooze nti ekiseera kino bwe kinaavaawo ki ekigenda okuddako, era ekyo ekigenda okuddako ogenda kubeera mu mbeera ki, okakasa by'oli okukola essaawa eno ku Bannayuganda. Ekiseera kino bwe kinaggwako abali mu sisitimu ne bavaamu, abaana abeera bazze banaakuyisa bulungi, kalowoozeekaako emyaka gy'olimu okyasobola okulowooza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tutumiddeko nnyo taata, weebale gyonna gyonna gy'okola, yongeramu amaanyi, tuli mabegawo bonna bonna naye banaabatwala abakuli ku lusegere. Ebyo babikola kunafuya, naye ne bw'onaasigala omwo mu bbanga olina emitwalo obukadde bwa Bannayuganda obulibede okuyimirira naawe mu kalulu ke tugendamu aka 2026. bwetyo ebadde pulogulaamu yaffe twebuuse ku Magala TV nange Simple Steven with a simple profile. Naye nga mbeebaza mwenna ababaddeko nga mutugoberera, naddala Magala TV Fans Group mbatumiddeko mwenna, muli kyemukola ky'amaanyi okubeera nga mutambuza bye tukola. Mubeere bulungi, mweraba. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.